Akalango kano ke kasembayo tuleke tugende ku video eyatulese. Kasoma wakati. Protest Vote 2026 National Platform Weekly Campaign Program. Omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akutegeeza nti eno ye program yenteekateeka ey'okutambula ng'asaka obululu oba ng'asaba obululu mu bukulembeze bwalubira okufuna mu mwaka guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 15 akugamba nti entambula ye eyimiridde bw'eti. Nti olunaku olw'ebbalaza yasookera Captura n'agenda Kweni n'assaako Ebbuko. Olunaku olw'ejjo olwokubiri yabadde Amdat, Moroto ne Napak. Moroto teyasobodde gendayo olw'embeera y'obudde n'essaawa. Olunaku olw'olwokusatu ennaku z'omwezi 7 yabadde alumyusizza ng'agenda kuwummulako ssaako n'okuba nti yataddewo omulamwa gw'okukwata essimu ye mu ngalo okubire abantu bonna bali mu ssimu at least 50 obanyonyogere basobole okuseka nga basaba akalulu k'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bulungi nnyo kogenda omulondera okugenda omulondera ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'oluberere 2026 wonna wolondera. So olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda ku olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 8 Lwakuna agenda kubeera Kanungu n'Embalala. Olunaku lw'enkya nga 8 President agenda kubeera Kanungu n'Embalala. So nga te ku lunaku lw'omukaaga agenda kubeera mu Busiro North ne Busiro South. Then ajja kubategeeza ebinaabiddakaawo kale mwena bategeeza nti mubeere mu bungi kati kano ke kalango nga bakayimiridde akolwaliro era njagala tutandike bulungi nnyo. Alright, katutandike nga bulijjo. Mbalamusizzaako mwena bannayuganda mwena buli mujumuli kanswenti buli bulungi. Njagala okusooka okubebaza mwenna abadde mu struggle n'abakyakirimu okuva lwe twagitandika 2017 mpaka olwaliro 2026. Amanya gayinza lumbuye. Ntudde wano nga munnayuganda eyawanga okwaba obwe nga ngenza okunoonya Kigule Magala eddiba ekyannema okufuna Uganda. Naye ate ne bwe mba nga ndi wano ntwala obuvunaanyizibwa okwagala eggwanga n'okubategeeza nti buli kyendaba ekikolebwa wano mu nsi eno nandiyagadde ekikolebwa Uganda kubanga n'abo b'omusolo bano balinga ffe Uganda ab'omusolo. Naye waffe omusolo teguna kigukola okuggyako okukkusa abatono nnyo aba family ya Museveni. Kyekindeebuukanya nkole video zino otegeeze bannayuganda mbazuukuse olw'ensonga obudde obukulaakulanya eggwanga lyaffe butuuse nga tweggyeko abannakigwanji bannakyemalira abagwira abazza obuzimu mu ggwanga lyaffe okutuggyako emirembe gyaffe. N'olw'ensonga eyo nze nga nze ne ku lwa famire yange nsaba buli munnayuganda yonna gy'oli angoberedde emyaka gyonna nga bwe giri nkusaba n'obuwombeefu ng'ennaku z'omwezi 15 onondere Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 15 ku makya. Ye yagenda okubeerako ng'omukulembeze wosanga manvuuli ng'emwolekedde otikinga mu kabokisi ako akalwako okamala okukalonda okakuume bakalangirire then okabanje ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'oluberere 2026. Kale nja kubebaza nnyo era nja kubeera mu ssimu nnyo nti mwenna bangoberera oba oli mu Uganda oba oli luddawa nkusaba okwata essimu ye y'omu ngalo okubire omukwano gwo boyfriend girlfriend jjajja senga kojja neighbor bonna obagambe otukusaba akalulu k'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'oluberere ku lwa Uganda ennungi. Ekyo kikole ku lw'omutima omulungi nze akalulu akange maze okukasaba nga bwe nsibye nga nkakola olunaku lwonna ntulayo nsobodde okufuna abantu ng'ebikumi 5 bensobodde okukubira amasimu ne baŋŋamba ate kati ggwe koosabye kiba kitegeeza nti kiwedde buggwi kubanga olina okukuba n'onnyonnyola abantu abamu bakunnyonnyola nnyo mu Uganda olw'ensonga nti ebintu ebimu tebabitegeera balaba birabe. Naye mbeegayiridde mbasabe n'obuwombeefu musabe akalulu ka president buli omu lunaku olwaleero lujjako masaa 6 ez'ekiro okyalina obudde obw'eddembe okkuba essimu n'okubira omuntu n'omusaba akalulu. Olw'ensonga eyo nze okusaba okwenkola ki kuwedde. Bwe malaawo njala tutola mukisa guno okwebaza bonna ba comrade abakyali ku campaign trail abamawulire ba bodyguard security team ya president na mwenna abatambula president abatonotono mubali nnyo mubalire ddala. Nenjagala okubaza ba comrade mwenna abakyali mu struggle ne wadde muli makomera nga muli basibe muli bagumu nnyo n'okusinga bwe twali tulowooza mugume kubanga ennyula yerima ffe tukyalwana olutalo nga mwatuleka era tujja dduggusa. N'olw'ensonga eyo neebaza n'abantu mwenna bateeka ssente mu struggle mu ngeri yonna esoboka abaguze ebendera abaguze manvuuli abaguze airtime abaguze abasasulidde abaana ew'okulya ew'okusula amafuta buli kimu kyonna mwe balimu balidda temujjanga okwo mwe balekkola era tukyagala ssente ez'abakampe ez'aba polling agents across the country mube nga mukola ekintu ekyo. N'olw'ensonga eyo njagadde okumala okukola omukolo ogwo gw'okubebaza na buli kimu njagala kutandika na security alert tulyoke tugende mu video etulese olwaleero.
Alright. Njera montangira no chitiwa Joel Senyonyi. Abere ko video. Katandike na security alert. Security alert esoka. Ndi wano okutegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti onakurencha oyolekera Maserengeta ga Uganda. Naye oyina okwebereramu ng'omuntu enteekateeka eyabadde emmoroto tennavaawo bagikonvatingi ne bagisuula busuuzi mbalala oba kannungu. Enteekateeka y'okukwata bagisitudde ne bagiswala mu Maserengeta. Kibadde bagenda okukolera emmoroto bakisudde busituzi ne bakitwala mu Maserengeta. So Mr. President nkusaba weberemu nakurencha ng'ogenda mu Maserengeta ekannungu n'embala bana abasajja badde bateeseteese okukidnapping okukwatira eyo gye basinze gye bagenda okukola omukolo gwe gye bayinza okugukolera oba n'okublockinga mu ngeri yonna esoboka. Wabula waliwo divisions okwawukana mu bo era olutalo w'amaanyi. Mu UPDF mulimu enjawukana eri abagamba muleke Kyagulanyi akube kampeni ze zigwe agende alonde n'akawuluke tuline biva mu kulonda. Temukwata musajja oyo. As well ne mu police mulimu abagambye temutuleetera buzibu wano. Muleko musajja temukwata amalirize kampeni ze nga bwe yazitandika temukwata. One, okwawukana kugenda bwe kuti. Abanene abasinga obungi mu police bagamba n'ogwo. Bonna abasinga bafulumiza abaana baabwe. Kyokka yawe ebiragiro okukwata Kyagulanyi n'abalaba mponga byoya. Bo obwana bwe bukyaliwo tebwine bugenda kuddukira. Kati abawo ebiragiro bo bafulumiza abaana baabwe. Bibawo ebiragiro abaana be bakyaliwo ne family zaabwe zikyaliwo. Kati bo bagamba newankubadde mutuwe ebiragiro bukola. Naye tumanye ekisobola okuva mu kino ekintu kino. So waliwo okwawukana mu police orders zeekubagana tumukwate tetumukwata. Mu magye abali mu kintu kino baagala okukwata president. Kuliko Muhoozi Mbuya ayagala gezesa kulaba protest vote. Kuliko Salimu Salinga bana banyonyodo na kulwajjo. Kuliko Kuteesa, Samu Kuteesa ne Kahanga Muhanga kojja wa Muhoozi bebali mu kintu kino ky'okwagala okukwata president. Era mu kwagala okukwata Mr. President nsaba owulirize bulungi nnyo. Mu kwagala okukwata waliwo Bannakenya babiri n'Abasumali babiri abayinza okulabikako ku kitebe oba mu campaign trail yonna kuzina ezisigadde bafune ebifaananyi nga bali ku kitebe oba nga bali campaign trail yo nga bannamawulire Kenya baali bazze. Oluvannyuma abavubuka bano jjukira bagendako basindikiddwa gavumenti ya Museveni. Oluvannyuma bafune engoye za national platform babeeko gye baziteeka nga bambadde bagende wantu basetinga ekibaluka bamala okisetinga olw'okuba nti mukono gwa gavumenti bali babavumbagatire bagambe nti ffe tubadde tuteekateeka okutulugunya okutuliisa bo mu Uganda ku biragiro bya Kyagulanyi Ssentamu nga gavumenti bwebadde ekiteeseteese. Abantu awo mwegendeze nnyo abantu abajja ku kitebe nga bagwira. Nkiddamu General Secretary security y'ekitebe n'abagenda okujja ku campaign trail esigadde za president mwegendereze nnyo abagwira mostly okuva e Kenya. Kuliko Abasomali babiri ne Bannakenya babiri. Obubaka manyi butuusa president. So mwegendereze nnyo Bannakenya abo n'Abasomali bali babiri kubanga kino ekintu seemwa ine eso bakitegese. So mwegendereze nnyo abantu bayinza okujja ku kitebe nga bagwira nga bagaba nkyukakyuka n'abalala bayinza okujja ku campaign trail za president ne beekubya ekifaananyi n'amala ofuna ebifaananyi bino already state erina engoye zaffe za national platform ng'emanyi badde bajinga jigebwa kyebaagala okukola ekyo jjukira ekintu ekyo kibadde kikyalo. So Mr. President wonna wolingenda kwegayirira mukama wange security team yo eri ku kitebe n'abagenda otambula olunaku lw'enkya beegendereze nnyo baani abagenda okufuna ebifaananyi naawe. Ndowooza eso ne CMI namwe yeddiri yammwe nadibanga Promax amaze ogifukamu ngifuseemu. Kiri eky'okumukwata kyo kirimu divisions. Mu UPDF mulimu division ega temukwata musajja. Mu police mulimu division ega temukwata musajja. Wabula bamawale baagala kukwata president mbu bagezese oba muteeke ibalina omuteeka bayiseewo kye baagala. Security jinjagadde okuwa president abeere ng'akola ki ng'agitegedde. Ekyokukwatira embala nakyo weekiri. N'okubulookinga obutasobola kukola ki obutasobola kubanga okampeyiniga bulungi nnyo nakyo weekiri. So Mr. President, yes, security jinjagadde okuwa.
security alert eyokubiri njagala egende eri muto wa Waiswa Mufumbira. Muto wa Waiswa Mufumbira yasigalawo mu kifaananyi kya mugandawo wegendereze nnyo essimu ezikubirwa n'abakuyita okumiitinga waliwo ddiiro y'okukwata bakugatte ku muto wo gyali kubanga baagala kuggyawo image mu kalulu ka mugandawo. So oba gwe Katoba Guwaso saagala sitegedde kyeki oba gwe Katoba Guwaso simanyi naye nkugambye wegendereze nnyo bale bakubira amasimba omiitinga baagala kuggyawo bakukwate bakuteeka emisango ne bakuteeke mu kkomera baggyawo image eyo. Meya nsubuga bali mwezo wonna wali muno bakanjala bakutuukeko naawe kintu kyekimu state planning okugulako emisango nga gye bateeka ku president egy'okuba nti oviolating amateeka g'ebyokulonda ng'amanyi nti gwe mastermind w'akalulu k'omukulu Waiswa Mufumbira ate nga ne agenti waabwe Lukwago tomuli bulungi omuli bukiika ng'omwana anatta nnyina. Kati baagala kukozesa chance bakugjewo nga ne muto Waiswa bamugjewo babenga wali tewakyali muntu asobola kuzoganya bulungi kuba baga nti gomanyi ovuna obuddo bw'akalulu kaawo ennakawa bagamba baagala bakugjewo kuwa meya agenti waabwe Lukwago omuli bubi eri gwe ayimiridde mu bigere bya Waiswa Mufumbira gomanyi buli kolido yonna so mukulu bali mwezo beera ng'omanyi tugenze maaso mwe babaza babiri. Mukulu Lutamaguzi Ssemakula owe Nakaseke nawe beera ng'omanyi bakulumbyeko ennaku bbiri mabega bakusirikira lwe y'amagye nejjo nakwogeddeko ekiddako kikino Salimu Sale ali willing oteekamu ssente zonna before elections either okukwata oba okkotta. 1 omulemesezza otwala amataka gonna omwexposinze nnyo to the extent nti n'ettaka olusozi olw'omugaso ennyo olusozi Buganda n'akaalo Buganda Salimu Sale Aigali yamuguza exposing ensi nti Salimu Sale yagula olusozi olwo nga Maigali muguzizza n'ateekako amasabo ge n'ennyumba ez'ebbeeyi kwasamirira bagamba g'omulemesezza n'amataka aga project eziri mu Nakaseke omwo. So Mr. Honorable Lutamaguzi Ssemakula byawe anti Salimu Sale akuli bukiika ng'omwana anatta nnyina naye weegendereza. Asembayo Honorable Goreti Namugga wonna wooli nkwegayiridde nawe beera bulindaala kubanga nawe tebakuli bulungi era buli kyokola kyonna kulya kunywa kutambula weegendereze nnyo n'abantu bosinkana before oba after elections weegendereze. Kati awo security alert ziwedde kati katugende ku video yatulese yeeruwa tugenda sookera wano. Alright, olunaku lwajjo kansubire nti mama Lususu Anita Amongi atuuse bulungi nnyo nze kankwabye n'ensi yeneemanya mwe namanya kimunampa. Olunaku lwajjo mwenna mwasuze mukimanyi bulungi nnyo nti omusango ogujja Honorable Joel Ssenyonyi mu Parliament tegusukka ssaawa 4 z'akumakya nga bwe twabagambye ffenna ku social media nga baasuze bayisize ekiwandiiko nti judgment yaki yaleero ku makya wabula bugenza okukya nga video ze twakoze n'amaloboozi agatambula ku ground gatiisizaamuko okusingira ddala wulira wano okusingira ddala 1 Simon Byabakama yagambye banne yes we have made a lot of mistakes in this process but I reserve some respect in the public because I'm losing my credibility if I continue go on and denominate Joel Ssenyonyi. If I continue denominate Joel Ssenyonyi because he's the leader of opposition, it will not sound good to the international community. It will not sound good to even the locals that the leader of opposition has been denominated in the case whereby the problem is not his, the problem is ours and Minister of Justice. Ye abagambye nti obuzibu si bwaffe, obuzibu si bwa Ssenyonyi, obuzibu bwa Minister of Justice ne Electoral Commission abakola era mu constituency so si Ssenyonyi ng'omuntu. So n'abagamba kyonna kye mwagala okukola kijja kundabisa. Kati bwe yayogedde bw'atyo ye Anita Amongi jjukira abaana ba Winyidolo abasinga omungi bakola ku Parliament bali mu ngalo za Anita Amongi. Abaana ba Prime Minister Lobina Nabbanja n'abaluganda bakola ne mukwano bakola ku Parliament Speaker Anita Amongi yabawa emirimu.
mu judiciary Anita Amongi alina muki alina mu mukono kati ekizibu kiziruddawa olwokuba nti bakomredi bakoze video nyingi nnyo nezirabisa judicial system webungeredde olwalira nti Amongi adaba nti ku ssaawa 4 kabaka weddemu naye bwana mukulu wessaza eya Electoral Commission Simon Byabakama Mbereju afunyemu akatengo bwafunamu akatengo kati wulire ekizeeko Anita Amongi bwategedde nti okusaba kwe yateeka mu kooti okusazaamu ebintu bya Joel Ssenyonyi era nga ne judgment mpandiiki nti Joel Ssenyonyi tateekeddwa kuggyibwa mu Racine. Anita Amongi kyakoze mu kimanyi. Anita Amongi asindikidde Justice Collins Acheram oba Justice Collins Serena kiri ACE RRAM oba Asram namusindikira message nga mutiisa ku judgment jakozwe petition obutaji dismissinga addemu overturning ruling eyo agambe nti Ssenyonyi gumutiisa kati wenzijidde ku mpewo kuno. Anita Amongi wali ku video eno Anita Amongi speaker wali ku video eno njagala owakane nti bakusindikidde ruling eyo notiisa Justice Collins nomugamba nti overturning ruling jakoze ngekkiriza Joel Ssenyonyi osigala mu race. Kati essaawa zino bwe bikyuka ku makya oba ekiro kino kiba kitegeeza Anita Amongi omulamuzi either mugambi ogenda kuva mu office eyo oba kikinenga ekituufu kiri nti judgment efulumye egamba nti Akram no si Akram si Akram judgment efulumye egamba nti Joel Ssenyonyi talina buzibu alina okusigala mu race eyo. Kati Anita Amongi agamba okulya n'okukomba essowaani eyo ruling alina gy'overturninga wetujjidde essaawa zino ku mpewo. Kati bw'oba observings olwaliro e Nakawa mu campaign trail Museveni gyakoze Nakawa mukyalo ono Mekako Sadolini Carolite n'abatulege Sorogeti Mama Birangirangi talina kyabulidde bantu b'Ennaka bonna abadde ku Joel Ssenyonyi buli kimu ng'ali ku Joel Ssenyonyi to the extent akozesezza n'ebigambo ebigamba nti even Robert Kyagulanyi Ssentamu is smaller party. If I managed to send my agents to get cards and they won elections, what about? That means that is a smaller party, they have nothing to do. Even Joel Ssenyonyi, the money he consumes, the money is given to him by Museveni. Ntunuli omukazi ne ngamba no wait a minute. Na mukazi alika alina ekikyama ku bwongo. Nekyo si kyekikulu kiri nti mwenna nyinza okuvaano ku live eno either ng'omusajja amutiisiza ati nenga ruling esoose egamba Joel Ssenyonyi talina musango asigale mu race. Reason being Electoral Commission yennyini ya Simon Byabakama ye yagazetinga ki ye gazetinga constituencies si Joel Ssenyonyi aina okudirectinga mu byamateeka Simon Byabakama ye Minister wa Justice and Constitution Mau teyatwala buvunanyizibwa kutereeza Byabakama mu kugazetinga constituency. So ebizibu sija Joel Ssenyonyi ng'omuntu ekizibu Electoral Commission na Minister wa Justice and Constitutional Affairs nobody Mau. Kati ewali obuzibu ye onayagala kukozesa force eriokanga netonya netola ensisira bwezenkanebe tolaba nti Museveni mubi naye Anita Amongi ali times 10 mukazi Anita Amongi mubi Anita Amongi alinga embire zikwatira mu taxi ng'ate wemuli temusu taxi tesobola kuyimirira
tosobola okyogamba mu taxi yimirira asooke mmala okweterezaamu kati embeera ntamanyi mukazi mubi Anita Amongi mubi bwe mpuliza firimu eziva mu famire ye munda wakati n'abasajja byasooka okubeera nabo Anita Amongi mubi oyo mukazi mubi ate abantu bakugamba nti ng'oyagala okutegeera obubi bw'omuntu n'entegeera ye n'obuzibu bwe n'obutemu Katonda mugonnomoleka ensimbi oba amuwa obuyinza Anita Amongi mmanyi mu FDC eyali omwavu emponga byoya bwe yali atunulanga kasimigo ng'era n'ekkala entuufu nayo tagimanyi mu biseera ebyo wali tosobola kulaba kalaze muzitegedde afunye wa MP ng'afuuse sipiika ne ssente azirina wootegeredde nti omukazi ono mubi Anita Amongi ng'asobola okutta ng'alina kyayisaawo kati ye agamba tayagala kula ku muntu gwe bayita Joel Ssennyonyi mu paaliyamenti n'olwaliro ekiro muyinza okumbira bye mbagamba baade balina okuta judgment ku ssaawa ezi ez'okumakya ddayo otunuulire Honorable Jaden ne banne abakedde ku high court nga bagenze kufuna ruling omulamuzi n'abagamba musooke mulinde mujja gifuna olw'eggulu via email office hours zitandika ssaawa 3 ne zikoma ssaawa 10 bwe zikoma kati bwebanga office hours zitandika ssaawa 3 ne zikoma ssaawa 10 zizino ssaawa 2 ruling tennafulumadde ku email kitegeeza nti already Anita Amongi akola buli kisoboka kyonna bajje mu Joel Ssennyonyi kati nno kyenjagadde osooka kukola clarification ku nsenge eyo mugitegeere bulungi nnyo naye nga justice amanya kangaddemu ono Justice Colin oba Anselm Anita Amongi amutiisatiisa overturning ruling in Anita Amongi's favor to denominate Joel Ssennyonyi by all means kati biddako tujja bitegeera mpola mpola ninga mbagambye the pressure is increasing slowly out of the war. But tumala okuvaawo katuddeko wano wetwogerera ekitongole ky'ensi yonna kye bayita Amnesty International kivuddeyo ku mitimbagano gyakyo ne mu ntula zaakyo ne kivumirira nnyo Nyando Yosoferi ne gavumenti ye saako amagye ne poliisi n'ab'ebyokwerinda abagufudde omugano gw'okukwamba n'okutulugunya n'okukwata abantu abaagala enkyukakyuka mu ggwanga mu kalulu kano aka January 15 mwaka guno. Amnesty egambye tugoberera buli kikolwa kyonna ekyokukwata ekyokutta ekyokubuzaawo n'ekyakalulu akateekebwateekeddwa nga tekali mazima na bwenkanya nti ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda mu ggwanga bwe kituuka okubanga kyo kyennyini kyakkiriza abeesimbyewo empapula zaabwe nti ntuufu ate mu kaseera mpawe kaaga ne kiva ne kiga nti ate abantu bano empapula zaabwe si ntuufu kitegeeza nti era tewagenda kubeera mazima na bwenkanya mu bululu buno ne kigamba bekikwatako mutereeze ng'obudde tebunnava mu mikono gy'amateeka abantu okwenyigira mu kutereeza emirembe mu ggwanga lyabwe. Eyibadde message okuva mu Amnesty International ekitegeeza ensi era buli kimu Museveni kyali mu kkola awo tuvuddewo. Kati njagala muŋŋambire abatamanyanga aba National Advance Movement bona ba blogger abali ku mutimbagano kansooke mbajjukize nabagambye atakulekera tomulekera wattu ennyanja ekuttoomera atakulekera nayo tomulekera ennyanja ekuttoomera internet mbazzi ffena getonywako wabula gootayagala ogasenza luti oba ogasenza kidomola oba kikopo n'onywa agakola ki amateefu. Ngenda kusaba ba comrade ngenda kusaba bw'omala okuba essimu ya president omusabira akalulu kwata essimu yo genda ku mikutu gy'aba NRM bonna ba YouTubers ne ba TikTok mugiriporting. Toyina kyogenda gamba nti walwana strong nga toliportinza akaunti z'aba NRM bonna omuli ba socialite ba YouTubers ne ba bloggers nkiddamu
togamba nti obadde mu struggle emyaka gyonna nga tosobola kukwata page oba account n'ogiwabira emirundi 5 in 2 minutes. Genda ku TikTok, lumba accounts zaabwe ogiwabira emirundi 20. Abantu 10 musobola okugisako TikTok y'omuntu ng'olipotinze emirundi 3. Togenda tugamba nti obadde mu struggle nga tosobodde ku reporting account za NRM zonna. Watch. Gwe kennyini bw'okwata video za president ozipostinga ku account yo bazilimitinga era zibeerako community guidelines nti bazipoze nti zigenda kutambula. Lwaki tosobola kukola kintu kyekimu n'ogenda no reporting account ya buli socialite gw'omanyi ne mujja nonsense ku internet? Totugamba nti walwana olutalo nga tosobola kukwata simu yo genda ku account zaabo ng'omuntu omu no reporting emirundi 8. Funa akakosi k'abantu 10 mu ddakiika 10 okera ku machangi ya account yavuddeko. Ngenda kusaba genda ku YouTube zaabwe, unsubscribe, report, unsubscribe, report, unsubscribe, report. Abantu abali mu diaspora mwenna abanyigirizibwa mwe mulaba YouTube channel z'abantu abali e Kampala, kubanga kino njala babuli ya kyambali temukimanyi. Abavubuka babepankirako essaawa zina bagenza okulya ssente za gavumenti. Mwe musinga okulaba content bye by'ekisiru, kubanga YouTube terina bulango Uganda. YouTube bulango wina mu nsi gye muli kasita ogigula obulango obuzannya bwa America, bwa Canada, bwa Bungereza, bwa Europe, bwa Asia, bwa Middle East. So si Uganda. Uganda teriyo kintu kyonna kiba YouTube tina kintu kirangira Uganda. No. Bagenda kulanga kochi. Mumbwa za bigalanga, bagenda kulangira konsania za mmere, bagenda kulangira kochichi. Wendi tewali kye bagenda kulangira. Kyo kitegeeza nti mwenna bali mu diaspora mwe mufudde abantu bano kibali ekintu kiri eki. Abadde following YouTube channel ezo unfollow, report. Kitegeeza nti ne YouTube yennyini mu nsi mwoli egenda kumanya nti eno page oba YouTube channel tekyalina mugaso. Kankuddemu okutegeeza ennyabo. YouTube channel zonna ez'abasajja abalidesereza Museveni abali mu diaspora mwe muziraba, so si bali Uganda, kubanga Uganda YouTube teyinaayo bakasitoma bagiwa bulango. Obulango buli mu diaspora ng'obuuse booda ya Uganda. Uganda teriyo company erangira ku YouTube, teriyo. Kitegeeza gwali mu diaspora olina right to unsubscribe n'okuripotinga olw'ensonga nti buloko mu okulaba obulango bw'omu America buzannyira ku page yoyo yaba afuna ssente. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekutomera. Twagala ku associatinga n'abantu bokka abalumirirwa omuntu wa wansi mu lutalo luno, kubanga n'essente ze babuwadde zaamuwa musolo. Awo tuvuddewo. Kati nyambira ngambe era abavubuka bangambe bote. Bagambe bote. Omukulembeze yenna bw'alwa mu buyinza aba takyali mukulembeze. Ekyo bakiyita occupation. When a president remains in power for years, it's no longer leadership, it is occupation. Omukulembeze yenna bw'alwa mu buyinza obwo tebukyali bukulembeze. Bwabufuge obuliko ne power bank. Kitegeeza we are under occupation. Kyembagamba bulijjo nti we are under occupation. Netoyongera maaso ne bagamba they stop serving people and start protecting themselves. Balekeraawo okuweereza abantu ne basala okwekuumira mu bifo nakweweerezanga bo. Kiki ekigenda maaso mu Uganda? They are protecting their gains. Corruption is no longer a failure of the system. It is how the system works. Obuli bw'enguzi buba tebukyali kulemererwa, wabula yenkola nga bwe yina okukola mu ggwanga eryo omuli byenjogeddeko waggulu. What remains isn't state, it is a personal business. Ekiba kisigadde kwolwo eba tekyali nsi, wabula eba efuuse business ya muntu obanga kya busuubuzi. Kiki bassebo ne bannya bekigenda maaso mu Uganda? Si bya busuubuzi, bya busuubuzi. Yensonga lwaki ngenda kunyonyola ekintu kino kinyonyoke nga sinagenda we nabayitidde. Kyekiriwa.
ngenda kola statement ne bana Uganda munansonyiwa abagenda okunyiga mugenda kunsonyiwa ne bino kambyogere mwe bange abagenda okunyiga mu nsonyo ne bino mwe bange kambagambe ngenda basaba n'obwombo fute munyiga ne kambagambe kubagoge mazima bana Uganda muri babisi nnyo okujja kabazukuse bana Uganda muri babisi nnyo okujja kabazukuse lwaki muri babisi ekisokera ddala mu bubisi bwammwe mwejjako buvunanyizibwa ne mubukwasa abagwira mu bubisi bwammwe ne munnansi gomumanya aliko n'ensibuko ate go mulwana ng'ensi abagwira bagimaamidde mu bubisi bwammwe okyasobola okgenda mu ssabo nga n'omusawo gwogenze bakulagidde mulagirire gwe kennyini n'ombuulira ebizibu byo kwabeesi nga nakuwa eddagala effu era singa batogenze eyo n'omusawo tasobola kgendayo kubanga bamugagawazizza baki abasawo abaganda ebizibu birimu gwe bw'ogenda omusawo muganda w'omutwalidde mulimu kitegeeza bw'oba okyagenda mu ssabo ne wakuwa akati okateeke mu mulyango gwo oba mu kamooli mbukasibe ebizibu nga n'ebizibu omanyi nti biri pasono toyagala kukola olinga lobunani olina ebisiraani oli mubbi oli mutemu oyagala protect kitegeeza muli babisi nnyo ompulira bulungi nnyo n'obubisi bw'omu obulala kwe kuba nti temusobola kukola kye tuyita observation Nyandi Yosoferi yatandika mu kampeni zino ng'agaba emmotoka Nyandi Yosoferi yatandika mu kampeni zino ng'agaba pikipiki Nyandi Yosoferi bw'amaze okuga pikipiki nga zimuweddeko kati agaba nusu 10 ku mutwalo na nkumbi tekikumala kulaba nti ebiri mu Uganda tebikwatagana gwe na Uganda ali awo bw'avudde okugaba 10 ku 200 kati agaba suwaani ya mmere kitegeeza bana Uganda muli babisi nnyo mukyalooleza mu tulo kulya na kunywa temunnamanya ssente bazikola batya temunnamanya gavumenti yeino baterawo emitendera gyonna bwe mulina okukolera mwate mulowooza nti Museveni yayina okuba mulowooza nti Museveni ye nannyini buli kimu Uganda era gwe mulina okugendako mutya tukatandise gwe babbyeko ettaka Museveni tuyambe ekkooti ekola mulimu ki gwe batidde omuntu Museveni tuyambe Revenue gwe kyagiza omusolo mungi Museveni tuyambe buli kimu kyonna mukikwasizza Museveni as if nti ye nannyini ensi yammwe power belongs to people Museveni is a servant without your presence Museveni is no more kubanga mwe musasula omusolo from Monday up to Monday yale monthly mwe musasula omusolo era without your tax or without your money Museveni doesn't exist there muve mu busiru n'obugwanga obalowoozesa nti Museveni nannyini nsi eyo muba nannyini nsi y'ensonga lwaki akubalale ng'abasaba akalyandibadde agabugambi teri kulonda ensi nagiwamba mukitegedde kati n'okuva n'olwa tebaddamu okulya ssente era n'okusibira ssente ku bannayuganda nti mulina obusobozi obusobola okweggyirako Museveni mmwe ng'abantu kubanga bwe bakufuga emyaka 4 otandika okuvaamu essuubi nti awo musajja kati tukyamusobola olwa tufuze emyaka 4 no y'ensonga lwaki n'abasumba bafera kugamba nti Museveni tawulirangako mundu kubanga yekyo kyalina mu bwongo y'ensonga lwaki aga nti oli aleese embere kubanga kyalina mu bwongo ng'omusumba gambe tawulirako ti bawamba abantu batta abantu bizinesi z'abantu zigudde buli kimu kiri mu Uganda kiri volongoto naye nga n'enguudo kwayita zonna nawe kwoyita naye nga taziraba nti nfu kitegeeza n'abeeyita abasumba ba eriti bonna bafu kitegeeza munnange ngenda kugamba weetaaga okuba nga otereeza embeera mw'oli eggwanga lyo si lya Museveni awo tuvuddewo kati ka video kano kenge tutandika le program y'olwaleero kuba kati program etandise kankwasiza ennako
abaana bonna bawandisa mu police ogendo training omweko mwozo gumu tebagendayo nti bali baagala no bali banoonya kintu kibabuzaabuza okuba nti bakola ebiseera biri nga nkyali muntu wa bulijjo nga tutandika community na receiving nga abantu nengo omuntu oyinza omureceiving n'obuuza ono omuntu abadde Uganda nga ali mu mbeera ki nga abantu bali mu mbeera mbi ogenda omureceiving bambi ne wayita emyezi ng'esatu n'abateredde bulungi nnyo ngaze mu layini ng'embeera eteredde naye tunulidde eggaayo ono gwe baatwala okutendekebwa ng'ali baali akawungo baali alumuwodde mwoki bambi nempulira ennaku ng'embule nga laba abaana bali mu mbeera naye mwabaza uniform ya poliisi kanzijemu eddoboozi kubanga corporate mugimanyi bulungi nnyo naye nawe sooka otunule embeera omwana ono gy'alimu sooka omutunulire oyo tali eka abali mu mbeera bangi kati muganda wange ngenda kuza mwezi 15 ebyona bigenda kugwa nebiwedde bitya 1 abasajja babeera mu yafeesi eyo abaasoma abalina zi PhD batunule nga twogera ebigambo bino kati baava mu tuvuma batulabulabi kubanga byetwogera batebasobola byogera kino kankikuli muganda wange ali eyo mpuliriza bulungi eggwanga Uganda oliraba Katonda aliwa buli kimu ekyetaaga okubeeza omuzzukulu waalyo n'omwana waakyo era alitukwasa mirembe wabula batamanya ngamba abajja refugee bibaleese embeera okubeera bwetyo lwaki tewali Munnayuganda yandiyagadde kubeera mu mbeera eyo nga bweri ng'ali Uganda ng'afaana bw'atyo tewali Munnayuganda yandiyagadde kubeera mu muzira neguba myaka 4 ng'ali mu muzira kubanga mu Bulaaya olina kukola mpaka kuwulira bw'otakola tosobola kwebaka tosobola kulya kubanga ne obanga wagula amakaago ate olina okusasula council tax olina okusasula ground rent olina okusasula insurance olina okusasula amasannyalaze olina okusasula amazzi olina okusasula intaneti olina okusasula essimu buli kimu kyonna kyakusasulira abantu bandiyagadde okudda okwabo bwe naye embeera mbi yensonga lwaki abantu bangi bava gye bavudde najja n'emitwalo ng'esatu oba 5 mu Uganda okukola business mu kaseera mpawe kaaka ssente ezo ne ziggwawo lwa nsonga yeeno wano wammanga gavumenti ya Museveni under the dictatorship egenda n'ekutega ba socialite n'abantu beyesetting lutandikawo business ne baza advertising gwe nolowooza nti abantu bano bali mu ssente zaabwe babeera mu ssente za gavumenti kati gwe ne bakusikiriza ali mu diaspora naawe ali e Uganda okoowola ssente gy'otandika business wallahi oluteeka ssente mu business business efo olaba neggwawo ng'olaba n'oyagala wewola oyongeremu business ginesigala ng'efa 1 renti emisolo tewali bakasitoma buli kimu n'otuuka okutunda business goodwill kiki ekikutundisa business goodwill busungu ogyemu at least akatono akaliwo onoonye ekkubo ofume eggwange kyokka nga ba state agents emmaali yaabwe basanga ku stores ba state agents bafuna funds nga n'ebizimbe bye bakolera by'abantu ba gavumenti nga gwe tokimanyi ompulira bulungi nnyo nga n'ebizimbe bakolera bizimbe bya gavumenti nga gwe tokimanyi naye nga goloza nti gwe kisoboka nojja n'emitwalo 5 oba 10 egya dola negigwa mu bbanga lya myezi 6 lwaki kiri bwe kityo kubanga bakiseetinga naye nga si bwe kyali lwaki kiri bwe kityo ensi ekulaakulanye ng'eyagala bannansi gavumenti kyesookerako okukola bakiyita job creation
ne mu America omukulembeze yenna bw'abagenda okuba campaign kyasooka okuteeka mu manifesto ye bakiyita job creation okutondawo emirimu. Lwaki atondawo emirimu? Kwate ekkalaamu. Ekimutondesawo emirimu abantu bafune ebyokukola ku nkomerero y'omwezi bafune ekigula magala eddiba ate ne gavumenti ku ssente ezo ejjeko omusolo era egukozesa by'olina okukola kyekitondesawo emirimu. Gavumenti eyinza okugaffe tetugenda kutondawo emirimu wabula lwaki oga nti ogenda kutondawo emirimu kubanga olina ebintu by'olina okukola nga gova gavumenti abantu ko basinzira nabo kennyini okwetalawo emirimu ng'ogasseeko ne bayinvesita. Bannayuganda osobola bakulyetingira batya emirimu? Kyekisooka tukimanyi nti bannayuganda basinga obungi ebitundu 7 ku buli 100 basuubuzi. 70% of all Ugandans, the locals, they are businessmen and women, or they are traders. They are dealing in trading. But unfortunately, ekizibu ekiriwo gavumenti eriwo ekola ekintu kikimu egezezza nnyo okunyigiriza bannansi abasuubuzi ne promoting abagwira bano nebatta. So nga ate omugwira anytime asobola okupaakinga n'avaawo. Munnayuganda agenda okuwa omusolo atagenda kuvaawo aba asigadde ku ki? Kati kankunnyonnyole. 1. Bw'oba oyagala okulyetinga atmosphere bannayuganda batandika okukola okuŋŋaanya omusolo olina kukola ekintu kino wammanga. 1. Sooka okendeeze import tax duties emisolo gy'ojja ku bannansi abasuubula ebweru w'eggwanga. Omugambe nti at least bw'oleeta konteyina nga ya mutwalo gumu ogwa $, omusolo tuweeyo 10,000 wazindaba 3. Ompulya bulungi nnyo? Kitegeeza nti owakootera bw'ojjako 3,000 n'ayina 2,000 eza $, agenda Kenya asuubule, agenda Congo, agenda Tanzania, agenda ne China asuubule kubanga omuggyako omusolo mutono. Bw'atandika business ayina gwagenda okuleka mu dduuka awo. Ompulya bulungi nnyo? Ayina gwagenda okuleka mu dduuka awo. Clearing agent aba afunye omulimu. Ompulira? Neeri ba agent bannayuganda bali mu nsi ezisuubula babafunye emirimu eginoonya ebyamaguzi bannayuganda ebaagala. Kitegeeza nti bw'okendeeza omusolo gw'ebintu ebiyingira mu Uganda bannayuganda bagenda kufuna ssente gye bazijja batandika okwenyigira mu bizinesi kubanga emisolo mitono. Ompulya bulungi? Ne bw'olinnyisa emisolo ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga kitegeeza nti n'abalina ssente entono tebagenda kuddamu kusuubula baba kivuddemu. N'abalina ssente nnyingi bwe bateekako emisolo kitegeeza baba kivuddemu. Kati ate n'ensobi gye mukola eri bweti muddira ba local investors oba traders ne mbakulyetingira bank nga banka zino zennyini za state zitya jjajja loan officer wa kabano interest rate eri waggulu. 1. Kati mwenna muba monitoringira ku kintu kyeki muna kyembadde temunategeera. Business ye gweti abatwala batettaka ne property yo kyobadde tunategeera. Weewala wali okola n'okukombeso wano. The moment kasitogulawo business n'okozesa tax number yo enamba y'omusolo n'okwata ne national identification number yo Revenue Authority n'egifuna. Revenue Authority ng'ekolagana ebitongole bya gavumenti ebikessi ng'ekolagana ebbanka okutandika okumontalinga ennyingizayo n'ensaasaanyaayo. Kati babakuba kigo batandikira kubikwatako byennyini. Sente olina mmeka ku akawunti, oyingiza mmeka, ofulumya mmeka, lono olinayo sente mmeka, property zo ziri wansi sente mmeka, nga batandika okwengeginga slowly. Owa revenue akuba omusolo ng'asinzira ku information ba spy agent ba Museveni gye bamuwadde okuva mu banka mubadde temukimanyi. Revenue egenda okukuba omusolo ku business yo ng'esinzira ku network eva mu banka ne ku balooni officer bonna abakuwa ssente. Ekyo mbadde temukimanyi. Ogwo omusolo tebagukuba kuba nti basoloza mungi nnyo. No! Kubajja mu business totally. Kubanga bo kye baagala. Bo kye baagala. So nga ate kyandibadde very easy nti omuntu yenna monna Uganda ayingiza ebyamaguzi afuuka investor ye kennyini aba akulyetinza emirimu kyekisooka. 2.
bwamala creating emirimu already muba mugenda mujjako omusolo ku buli kintu kyonna kyatunda ogwa wansi kubanga mu economics tugamba bwe tuti the demand depends on the supply. Obwetaavu bw'ekintu mu katale bwe businzirako obungi bwakyo kiruwa nti omuntu obanga alina business bakasitoma ne bawera abangi tagenda kuongeza bintu bino bei wabula agenda kuongezako obungi bw'ebintu asobola okuba nga adabolinga sales ze mu kudabolinga sales kiba kitegeeza nti aba agenda kufuna ne more interest more profit mu business eno akakodya akabayindi bakalina omuyindi atekula container n'aseetenga edduuka n'ogenda n'obuuza fridge naga fridge eno ya mitwalo ya kakadde kamu mitwalo 8 nenga wagibuuzizza akawala nga ya $2,300,000 kati omuyindi kyakola amakinga sure nti bw'atunda fridge eno ng'agifunako $10,000 agamba kantunde fridge 10 ng'afunako $10,000 nzitundire mu mwezi dani okutunda fridge 2 nga nzifunako $3,000 fabadduka kukitukola nti ekintu kimu yagala kifunako amagoba ga bintu bisatu kati y'omuyindi n'omukyayina kyakola abasinga obungi batemunnakitegeera bo bakikola bwe batyo nti gwe bw'ogamba nti ntunda fridge $1,800,000 omukyayina w'omuyindi agenda gitunda $1,600,000 kubanga still yasigala ayita kati bw'atunda fridge nyingi ku ssente zino gwe amagoba g'ogenda okukola myezi 6 agenda gakola mwezi gumu kubanga atunze bingi mu budde butono n'aleeta gw'otunda bitono mu myezi 6 nga bikutunuulidde ne ng'ate olina obisasulira omusolo ate babiggwako kati bwe batyo bakola kati gwe munnayuganda nkubuulira bw'oba oyagala okutandika bizinensi n'okulyetenga emirimu mu Uganda choice gavumenti kuba akakodyo ka revenue ke baateeka kali kakusula bannayuganda bonna kuva mu bizinensi bateekemu abachina abayindi abaethiopia abaeritrea abasudaani n'abakongo kino kanti kunyoyo kitegere nazzi kuno nga abakongo basuubula mu Uganda basuubulamu ebyennyanja basuubulamu engatto n'engoye abakongo bakyasuubulamu kati abakongo balina amaduuka mu Uganda abasudaani basuubulanga mu Uganda era Arua Park mujjukiranga ekigambo kye bayitanga Arua Park ng'omusudani yenna bw'amala okugula mu kikuubo wawaye yonna asira ku Arua Park n'asindika abasudaani bakyasuubula ebintu mu Uganda babyekimira tebakyasobola bisuubula olya n'abasumaali bwe batyo n'abanyarwanda bwe bati kubanga Museveni yaddira business borders n'aziggula nga bannayuganda abaggyeko rights zaabwe n'azikwasa abagwira kati ba owninga business yesobola abachina kati bali mu retail business ne wholesale erina kubeera y'abalocals retail ne wholesale business erina kubeera y'abalocals kubanga retail ye muntu ono asembayo wakaduuka atunda kamukamu wholesale yatunda ekkutiya era alina kubeera munnansi kati manufacturer yalina okubeera ki yalina okubeera investor kati manufacturer ate kati naye bagulawo outlets nabo batunda kamukamu kiri against the law mu economics tekikkirizibwa oba mu commerce tekikkirizibwa kati abachina bakola retail bakola wholesale ompula bulungi nnyo Museveni bagamba nti ba investors they don't manufacture anything in Uganda, they just import. They don't manufacture, they just import. Bobo yagala proving information jenkuwa gendo otandika okukwata Jinja Road olabe byonna bistore mula ezo si factories ezo stores si factories zonna stores si factories bayingiza maali ne bagireta mbikuomo stores abo kutandika okola ki okutunda kati bannayuganda president yakugamba twagala kuddawo okuwa emirimu bannayuganda emirimu gitya munnayuganda musalireko omusolo ogwa import duty gusale bitundu 5 ku 10 sina kindi nkaaga nalina $2,000 $10 asobola okusuubula China asobola okusuubula Kenya asobola okusuubula Tanzania
as long as nti omujjeko omusolo mutidi nengo sigala oyingiza kubanga the moment muna Uganda omujjeko omusolo mutono ngate market weri ba consumers bantu bagula bintu bana bawansi kuba consumer ibwa je wali na yalinda biki byagenda kugula the moment business ebo boominze oyo muna Uganda alete ebintu nga bijjebweyo abayina katakitegeza mungi asobola osubula mirundi 3 government efuna omusolo gwa mirundi 3 naye omuntu n'omujjako omusolo nga gumalawo business ye oloba okuliyetinga mirimu kitegeza tokuliyetinga mirimu omusolo mwandibadde muguteeka ku export duties so si import duties ekyo bwe tuba tukimaze 1 etteeka lisoma bweriti nerya wano bilisoma ne mu America bilisoma tosobola kugulawo kampuni ng'oli mugwira notaba nansi babeere ku board yo abasukka abasatu mu Uganda osanga kampuni ng'okuva ku top boss okutuuka ku kirina mu China mu Ethiopia mu Eritrea mu Yindi nga bana Uganda ne mukwera babajjamu tebakyagala kwera ekyo kimenya mateeka wano okugulawo kampani oyina okupresentinga bannansi ekitono nnyo aba okupresentinga bannansi ekitono nnyo aba basatu mu Uganda kiri vice versa Museveni doesn't care kati ogamba nti okuliyetinga emirimu ng'ate ba investor ba fake nga ne bannansi tebakkiriza kubeeramu kiki wano bogenda kukola transaction ya ttaka loko munansi alina okuteekako omukono in case of anything munansi government yamusasulira ekintu ekyo nakisigaza nga kirimu service ekitali mu Uganda yagenze kugulawo nti kati ba foreigners they can own in Uganda they can own land in Uganda kubanga ensaji tadda agitunze kyetubaga omusajja eggwanga alitunze he doesn't work on behalf of Ugandans he works on behalf of his family kati mbadde manchiche business zonna eziri mu Uganda ebitundu 6 ku buli 100 zengendo kumenyera za first family mulimu produce muli emmere y'empeke enkavu mulimu fisheries ya first family ompulya bulungi nnyo mulimu hotels za first family resorts za first family amabara first class ga first family transport ali mu Uganda na first class was first family bonds zino zone ziteka bonds ba stores zone ziteka ebintu za revenue zone za first family nolya microfinance zona ebitundu kinana ku buli microfinance zona ebitundu za first family kati bova ku microfinance ojja kuba manderenda bonna ba first family ba reporting mu first family ompulya bulungi nnyo transport ntaddemu basi ntaddemu Uber ne boda baziyingidde buli kikasite kikwatagana ku transport ompulira botunda mu communication mainstream media zona za first family botunda mu communication ulonkubuulira okitegedde bulungi nnyo botuva mu communication business zimenyo zona muziwulira bulungi nnyo botugenda mu shopping malls zaabwe botugenda mu accommodation naye waabwe zona ziyandi B zona zemula bekyanja ludda wantinda wa muyenga zona zaabwe za first family okitegera bulungi kati gwe muna Uganda olina kaki tolina kubanga buli kimu baki owninze yensonga kibagamba they protect their gains amafuta bagatwala gold bamutwala uranium bamutwala omusenyu bagutwala ogwebbeyi ennyanja bagitwala ebira byonna babisaamu emiti babisaawamu byabwe amataka gonna gali gazetted nga galimu mineral resources gonna bagaguze kyovula sempijja oyo owe Masaka tata wa Nammere yatunda ettaka lyonna okuva mu Lukaya mpaka Masaka gyakomekkereza ng'ali kuza Janet
kubanga bali bamazo dizula tirimu minerals chovola balwana nnyo nkeretanyi bamuteeka ku nkeretanyi abakimenti nkeretanyi wajja kujja akole ki akube nnyo mudomo ne bamusaka ekyo kisajja kisimpija ng'ettaka lyonna kyaliguza jet kuliko balasi z'amagye kuliko ewali amafuta gennyini ettaka oyo sempijjo yali MP w'e Masaka oyo kati yesibewo n'enkeretanyi era n'enkeretanyi musabire kuba omusajja otamuli bulungi nenga jjukira omusajja oyo yatunda ettaka lyonna erimu okuva erukayo okudda eri yonna yaliguza Janet ne famire yonna bibali kati yensonga tubagamba nti mwegendereze nnyo bana basajja kati waliwo kyemubadde temudatagenda nakaba kibagambe twegende ku part 2 recently mu Uganda mwalingamu pharmacy ez'abayindi n'ez'abannansi mujjukira nti kasita Janet yatandikawo first pharmacy baatandika okukola ebikwekweto mu pharmacy z'abayindi n'ez'abannansi zonna almost baziggala newasigalawo pharmacy ezaabwe strictly era nga zifuna eddagala okuva mu Uganda medical stores zonna ez'abayindiginasi bannayuganda bazibajjako gobadde okimanyi nti n'abantu ba individual abalinwa amalwaliro nga googerwako mu Kampala mukono wa Kiso bonna abasinga obungi babasuula abala bali makomera oba nantu kibagezaako okukola bagezaako kuzimba empire mu buli kintu kyonna nyongera okujjukiza buli gwolaba ne ssente nga alina amanya ga Kiganda essaawa zino ng'akola bulungi tandika omwekengera buli gwolaba ne ssente nga bizinesi ze zitambula bulungi tandika omwekengera be bamu ku bibokisi Museveni lyakoleramu naye tebakozesera mu abakozesa omwotaddemu n'akasente k'akatonotono kati bano babongera mbongezi nabo ba security yensonga lwaki nti bwakukolako ekikolobero tosobola muwangula otekedde yensonga lwaki bwe muyita abagagga ku bitundu bwakukolako ekikolobero tosobola muwangula ku polisi tomuwaabira mu kooti tomusinga ekyo kyokka kikumala okutegera nti olina state agent kansulato limukitegedde nti bemulaba ku bitundu nti bagagga balina ssente empya n'enkadde eyo bibokisi by'abaana abasajja ba first family babakoleramu kyovula nti bwakukolako ekikolobero oba ssemwana wo oba omubanja tosobola muwaabira ku poliisi tosobola muggulako omusango mu kkooti era tosobola muwangula era alina ne right ekubuzaawo era bagamba gwe nzanyiraako mpola mpozi nga tomanyi eyo ekkoodi nzanyiraako mpola nga kola ki tomanyi eyo ekkoodi muza mukitegedde bulungi nnyo so kati mutegedde bulungi nnyo bwe kimukitegedde sina kyengenda bagamba okugjako baga 15 byo byonna bikola ki bwe biggwa alright onaku lwalwaleero bakomredi bakomyewo ko tugenze mu part 2 bakomredi bakomyewo mu kooti ekanyanya ekawempe ebadde mu kooti leero tebadde birungi olw'ensonga nti muvuddemu akakuubagano akalesenga enkalu zikwasaganyira obukongovvule mukyalo omu mukambwe nnyo simanyi lwaki alina obukambwe ku baana baffe mu kooti mwennyini agudde mu malaka komredi munaffe Olivia Rutaya nga ali mu kooti abuulira abantu nti mulonde akalulu nga 15 mu kakuume siini eno tempoomedde mujjukira voice note gye nazannya ey'omukyala eyatuwa obujulizi ebeera mu kooti ne Sauda Amadada tazze mu kooti olwaliro nsonga nayinza okuba tawulira bubi bamutadde ku Zoom kitegeeza nti omukazi information gyetuwa mu myezi ebiri bamega nti mukomera bakuba abaana abawala ab'enkyukakyuka era namwe babaziika nga tetumanyi kino kiraze kituufu nti kituufu bakomere bakubira makomera lindako Why
katayambya ko tekande seche kimu ne kandi ebirozo bingi nnyo n'ebirozo byenfunyemu ebinzijidde mu kaseera kumaze okola ka video yako funye ebirozo bingi nnyo ne ngamba ekyeta bino byonna yenfuga embi etagoberera amateeka right omusibe ali mu court premises tali wabweru omulamuzi already abadde amaze court ojjajjaninga nga taliiwo njoba bano boogeredde mu court session tibabaddewo court egenda mu maaso no omulamuzi abadde amaze agambye court adjourned nga bano bafuna mafure bagenda mu kaduuku already court weeri wonna wasibe musibe tagenda kudduka n'okwata omuntu n'omusikambula n'omusika omukwata amata aziifu ndi mulina olutalo by the way mwabasirikale temuli waggulu w'amateeka naye kenyini basobola okukusiba nze tewali mu nsi muno tewali kyenwanirira nga amateeka tebakulya ssente nabagamba sina kifo kyenwanirira teeka mumanyi lwaki nwanira amateeka omukazi ng'ono okukwata mukazi muno n'omugwa mu bulago ng'ekkooti eri adjourned ng'ekkooti yonna asibeko n'ebero abasirikale gye bali omuntu alina wagenda kuddukira let her speak whatever she likes then omutwale mu kaduukulu omusibe motoka ejje mutwale okwata waki mu bulago omusika lwaki mbeera ku mulimu nga mulina ebizibu okujja nga muli ku mission yakutulugunya basibe gwe mukazi gwe akutolivya lutaya manyi kuno kwoli nkimanyi n'omulambo gwina obadde okimanyi n'omufu alina right omanyi n'omuntu afudde alina right kati nodi n'omusibe kenyini alina right mukulu akulya amakomera nayogerera amateeka mukwata bakomedi mbasiba nekimenti balina right nga rights zaabwe zonna mwazibajjako international organizations oba international organizations ezibesinga mu nsi yonna ziwa abasibe abo ssente on monthly basis zibaleetera everything on monthly basis byonna nembiconsuminga nembirya abantu abalina rights wabula mwe mukwata abasibe muluza tebalina right omuntu ali mu court premises court is adjourned alina right yogerako n'abantu bawo mu processing atambula nibwo omukuto omuvumba gadagala mutuka kati wabanga ali mukomera eri gyate watali kamera mubakola mutya n'omufu alina right n'omugenzi alina right n'omusibi wa ddaaya ali ku kulimandi n'omusibi alina right gwe n'okwata omuntu mu kooti n'omukwata obulamu oyagala musiba oyagala mutuga kiki baku myaka akyagera oli mu nsonga z'abakyala tebalina kusasula olina mission that is a crime against humanity buli muntu alina right n'omufu alina right nkimanyi tosula nkimanyi olumu ofuluma mu prison olinamu ne family y'ebweru singa tunafuna report nti omwana wamulumbye mu kkomera n'omucunya mwena bagenda ogenda mu kkomera this week singa mufuna information nti omukyalo yalumbye Olivia Lutaya mu kkomera n'omutusaako obulabe mutufunira amanya g'omukyalo tugenda kufuna details ze family n'abaana be tugenda bafuna we shall deal with you mumwinza okuza ati muli mu Uganda amateeka gayina ogatakolera ne we shall deal with you agenda mu kkomera wiiki mpozi bayinza okugala amakomera nga enkya muyinza okugala amakomera obutakkiriza muntu yena kuddamu okubeeramu okay tujja kufuna information but singa tukizuula nti gwe mukazi gwe wazzemu n'olumba Olivia Lutaya mu kkomera n'omutuusaako obulabe tugenda kufuna amannyako famire ne bwene balwanda oba ano olinawo omuntu wo we shall deal with you ekyo kyo nkikubuulira ekyo kibadde mu kkwati olwaleero bwe tumala ensonga eyo Nyandyo Soferiti bahabulwa okumanya akalo kamuli bikiika ng'omwana natta nnyina
atandise okujja obukodyo obw'okudeployinga amagye Bushenyi jjo yasuze n'asiibanga abakanga kange Bushenyi. Imagine. Fuludde olunaku lwone Bushenyi yajjeeyo fighter jets nezewongera mu district ye Bushenyi ng'abatiisatiisa olunaku lulamba lwonna. Ngere bayita mu byalo bw'omutalo na Museveni olutalo lugenda kudda. What kind of nonsense is that? Bibi ne byadde Bushenyi. Ora saje baba yaba yechera ne baba tayirwanjire batawasijire. Urubwari rweine ya oto kamani. Ekyo kibadde Bushenyi olunaku lwajjo lwonna yasibyawo lwatambuza ennyonyi atiisatiisa abantu. Kati mwe abatamanyi bintu bya nnyonyi, eyo fighter jet drill ogiko olunaku olulamba ne bwe 1 hour drill ng'ekozesa amafuta ago. Kino buuza no sigenda kwogera kansirike. Njagala omuntu ali mu comment section ng'omanyi ku bintu by'amafuta g'ennyonyi ombuulire jet fighter bwe mala 1 hour 2 hours ng'eri mbire eri mu kukola drill ekozesa sente mmeka. Bayinza okugamba lumbu yagenda ssalo mu bokwogera omugogo gutali mutuufu. Njagala ombuulire fighter jet bw'ekola drill for 1 hour. Okay, Paulo Isoba wuyo kwali. Mr. Paulo Isoba, be brief and precise. How much money does a fighter jet, how much money in terms of consuming fuel those fighter jets uses in 30 or 1 hour in that drill? Please tegeza abantu fighter jet mu ssaawa emu oba ssaawa bbiri ebekozesa amafuta ga sente meka. Paulo Isoba wandika message akuba gwe nkumepira obimanyi. Olekole obusibo bana abantu fighter jet ekozesa amafuta ga sente meka mu ssaawa emu ng'ekola drill eyo. Paulo Isoba wandikawo message sente meka. $10 million nedda nnyabo, $10 million weetereze. Nze sigenda kwogera kigambo kyonna. Nze njagala bali mu comment section babawe ebyawe. Raymond Ragambye nti 13 per hour fuel. 13 per hour fuel. 13 per hour fuel ze milioni 10. Tutandikire ku milioni 10. Ninda ono. Ninda Paulo Isoba sebo njagala genda maaso manyi golika fulu tubuulire sente mmeka. Vicenti tumwebaze 9,000 liters per hour. Liters Rwenda. Bonna njagala Paulo yes mwenna mwene figure nto ne njagala pa au njagala wano gwenna gwe manyi gwe mentionings bine bintu abimanyi. Paulo Isoba how much money? Sister Rose Michael 2,300 gallons 900 liters. Alright. Katugambe kale katubale 50/55 millions. 30 millions. Kale anatuwandikira wano. Naye musaawe mbwe bange ennyonyi esobola okukosa $5 million.
nga kino mukikoze mu Western region kuba kyasokedde Bushenyi kiki sente zo milioni 5 zimanyo ziteekamu ennyonyi okubonga mb'osindika message kutiisatiisa bantu ani ez'amasannyalaze waliwo ennyonyi eri mu Uganda y'amasannyalaze ayi stupid milioni 5 mu ssaawa emu oli mu kubonye just kusindika message ng'otiisatiisa abantu teri nga na America electric jets zinatuuka tebanaziririzi nga ogenda mu Uganda balese ennyonyi z'amasannyalaze obadde otya naawe ate mutereere ne pikipiki ze baleeta ez'amasannyalaze zaafa dda gwe ate ogenda ennyonyi kale tukitwale kati katutwale life experiment ya $10,000 za milioni 10 naye nga zisukkamu buli lunaku nga mutandise okukwata ennyonyi eyo oba emu bbiri tubalede ennyonyi zibadde nga bbiri ze milioni 10 for 1 hour essente ezo zikola ekintu ky'amaanyi nnyo ku bulamu bw'abantu mu malwaliro essaawa zino mwe muziteekamu mutaddemu bbanga mulimu kutiisa abantu anyways Sera Kawa ndi educated Kawa yendowooza yaabwe nakulwa mu buyinza awo tuvuddewo nakyo mukitegedde ekyo kati onaku lweggulo bala basajja babadde Kawempe basombye ne bayisomberamu n'ebiyenje footage mwamulabyeko kamubaweeko omutono nnyo then tugende era ku kyabadde Kawempe muzeeyi ng'anyooka ne bapasita bonna ababaddeyo then tulyoke tugende ku bintu ebirala ono mu ku footage yabadde Kawempe tekikyabadde Kawempe jjo ekyabadde Kawempe yo nga basomba ezo na taxi zaali zisomba bantu jjo ezo najo baali basomba Kawempe ekyabadde Kawempe basombye ne bakoowa n'okukoowa ekyabadde Kawempe ejjo njala bba wafute yenna basombye ne bakoowa n'okukoowa Pale bwa waldiwo nga sina kutomera. Pale bwa waldiwo buluwa bundageeko. Kama sababu pale bwa waldiwo. Asiruwala. Ekyo kyabadde Kawempe jjo. Omatonye gambadde nkavumako obuvumi. Owe kati omusajja oyo jjo bwe yazze Kawempe okwogera bamusabye lare ye Kawempe yokka yamukostinze billions 7 newe mwala byayomba n'afunye emimwa ekyabadde akimanyi nti bano bamufera okufunya emimwa jjo ng'ayomba you idi ane bannaye nakozesebwa naye nga mu bintu byenkozesebwamu mirimu gye nakola nga ngambira mukama wange bombulira ekyokukola nja kikola ne saagala kumboggolera okujja nga nkoze ensobi ola sikoze ensobi tomboggolera ekyo nali nkibagambirawo naye nze simanyi bantu omanyi wano mbanyumiza ebi ne muluza nti nsaaga nabagamba Museveni baminisita bakuba empi baminisita Museveni bakuba empi mu State House n'abakuba empi kyemwalabye Kawempe
Chikulago kakata nti akasajja kano kanyuma buli muntu yenna tosobola kuyita officer akukuuma n'omuyita idiot. Tosobola kuyita mu ne bw'aba kawusiga tosobola muyita idiot. Mwali muwoza nti nsanga abasajja abakuba empi bennyini abo. Baminisa bakuba empi. Ne ba MP abakuba empi. Kati kino kye mwana we bali bamaze okumukula bilioni 7. Kati bage baade bamucyanka nana niko kuluma nemba. Leave him, you idiots. Oyo mulekache. You soldiers, get out. Oh no. Okay, you come. Let him come, muleke. Come. No, the other boy. That boy, you watch him. Kati bwabanga omusajja yasobola okuluma emimwa nani wakita kuba oluyi nga mulimu State House wayitira omusirikale idiot wakita kuba oluyi kubanga boy bamanyira okuyita abantu baki abasiru. Kati musooke mu ye president kino kye yatugamba okukola emuga tumuteeko stress mpaka kuwulira bubi kano mukanyumire tugende ku party endala. A few moments later. Museveni apoye akadi enjagala tumuwe stress oba pressure si atuzala si pe tumuzala. A few moments later. Leave him, you idiots. You soldiers, get out. That boy, you. Alright. Out of the door. Butumala okuvaawo Mukulu Simon Mbereju byabaka maje baliko gyotusake nga lukaso gitambula bulungi. Manipulation kuli bubi naye tofaayo n'abagenzi be batebaali. Wagamba nti ovunana Robert Kyagulanyi Ssentamu emisango 6 mu 2 ajja byokulonda. Era n'ogamba okyogera mu maaso ku nominating abantu ne kansoke nkubuuze be bakama. Wuliriza bulungi nnyo recording ewantu wano. Wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owuzika ngo yabe muyambe ekkiriza. Lwaki oba omuyambye? Goyinza okulowooza okujja mu bakansala wa chairman of the ba MOP olumya Kyagulanyi oba national platform oba you are frustrating about Kyagulanyi Ssentamu. No. Let me explain you this. You are just helping Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuyamba buyambi lwaki? Mu process gye tulimu y'okulonda eno ne bw'ojjamba MOP bonna ffenna tulekera mu Kyagulanyi we still gwa nga tugenda ditwala. In fact ffe bw'otuyamba tujjamba MP bonna oba otuyambi lwaki oba otuyambi? One, buli candidate waffe yenna oba kansala oba MOP bakimano ne sifi alina abalonzi wakati w'omutwalo ku mitwalo 5. Si bwe kiri nti abadde bagenda omuliro kati bw'omujjamu already ebadde egiri meeting ebadde emitwalo gibadde gigenda mu protest vote kati wala gibadde tegigenda mu protest vote. Nze kasita kansala wange ayitamu ebya protest vote sigenda bigenamu kasita MP wange ayitamu ebya protest vote binkwatako tebinkwatako. Kati bw'ojjamu candidate oli eje emitwalo oba ogisuubira gigenda kukola abadde bagenda ku protest voting nga badde baga affe tumaze okulonda abaffe kasita bayiseemu. Kubajjukira eri abantu nga be kigendero kyakulonda kansala MOP kyamalo C5 ngekya president kigenda mukwatako. Yes, agenda kulonda president naye ng'ekyoga nti balwanako tekigenda mukwatako. Kati bw'ojjamu candidate omuntu oyo omuwadde busungu kitegeeza you have activated the real protest vote in the disguise nga tomanyi. You have activated the protest vote in the disguise nga tomanyi. That's what you don't know. Lwampaka omuntu oyo omutadde mu protest vote eyakabi
So ugone bojamba MP bonna notulekera mu Kyagulanyi kitegeza nti oba o activating the protest vote yaffe kitubale twagala bano abadde bayisigaliza mwenze tebigenda kunkwatako oba mu activating nze keep on your bonna fe tugende mu protest vote entuufu one already wamazoba kumaba obusungu automatically batoddemu obusungu nti ojja bukandidate wabo ojja kiwulira gwe keeping on ngo bajjamu byabakama owandikola ekintu okulumya omunonzika nga oyambe muyambe kkiriza gwe keeping on ngo bajjamu protest vote yaffe oba ojja activate nze bulungi nnyo nga twagibala bulungi nnyo bajjeemu ojja kiwulira okitegete bulungi ojja kiwulira kati nakino kiri bwe kiti bw'omala okula ekyekugamba ekyo bwebakama okikola ekyo bw'omala okikola ekyo oba otuyambye lindako nakyendaba wano 1 minute ntewa dakiika emu Alright, mwena bali ku mutimbagane sawa zino kyembagambye video ngetandika nsoma wano kitegeeza nti owekitiibwa Joel Ssenyonyi omusango gwa Anita Amongi ne Bakama bagusudde mu kasero Joel Ssenyonyi asigadde mwokubira engalo ozamule kyembagambye wali mule kyembagambye wali omukazi abadde alemeddeko so owekitiibwa Joel Ssenyonyi asigadde mu kooti omusango gukasebweru naye nga kibadde nti omukazi abadde alemeddeko ya nakagafuna mbali nakibali njalo okulaba wano so kyekyo nno so it's confirmed Joel Ssenyonyi azze mu race byabakama Anita Amongi kitegeeza nti mission yo eganye mission ya Anita Amongi ekoze eki mission ya Anita Amongi eganye kyembadde ngezaako kukola ki okubagamba kubanga nzire mbagamba nti atisiza omulamuzi okoverturninga ruling ye nendozo omulamuzi agambye no tojja kumpa mateeka kola kyokola mukitegedde bulungi so Joel Ssenyonyi azze mu race okujja nga lwekinabirawo nekikoze eki kitegerekese awo tuvudde katudde wali kati comrade wani nokuteekateeka Simon Babakama mugenyi buli kyakola kyonna songa mbere totunula mabega songa mbere nchiddamu kyonna Babakama kyakola songa mbere osuangalie nyuma kama ametoa mtu moja kwa rais songa mbere genda maaso tusigadde kumulamwa kubanga busebusiri bwanjo kazitta nyinizo ekyo nga tukimaze nabuno obaka mbosirikire Sano Gamulengeja wasanya kawo kya Sita Mayiga Sano Gamulengeja je baliko je otusa kengalo nze sikunanya ebikola byokola kubanga Obuganda bakusomesa busomese tewabuyonka kuba tewabuzalibwa muri musajja mu Nyarwanda ekikola Babakama kyakola tekyefanizaako nawe ekyokola kyennyini kitya nti sebusiri bwanjo kazirima nyinizo nti bweza wanafa zinabeera ludda nazo baziziikiramu era kyekigambo kyekimwe kikozesebwa nti enswera ensiru bagiziikira ku mulambo era egenda mpaka mu coffin Mayiga nawe njera kubuuza okimanyi bulungi nnyo nti Obuganda bwonna buyimiriddewo ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri sigwe oba Banyarwanda banna bali Mmengo 1 birthdays okubeerayo Ssaabasajja Kabaka alina okubeerayo enkuuka okuleeta abantu okubasombola Ssaabasajja Kabaka alina okubeerayo saako emikolo emirala egiko emipira gy'ebika by'Abaganda Ssaabasajja Kabaka alina okubeera era mukozesa linnya lye kati bwatula mu meeting ne Museveni okutta Ssaabasajja Kabaka sebo ensimbi z'osoloza mu birthday rani mu mipira gy'ebika egy'amasaza enkuuka nyoko yandibadde azisonda kitawo yandibadde azifuna nga gwolese kati gwe muddukira kiki bwe busiri bw'enjoka obuttanyinizo gyobera nti zo zigenda kusurvivinga wandibadde ojja wa ssente era amannya kige bandibadde bakoleramu emirimu egyo enkuuka emidde ku Ssaabasajja Kabaka wali oyagala mutta enkuuka yandibaddewo
Bathidran emido kusaba sajja kabaka singa mutta Bathidran yandibaddewo empira gy'amasaza gimido kusaba sajja kabaka singa mutta empira gyandibaddewo egy'amasaza n'egyebibika n'abantu ba Buganda across the globe sente bazitoola mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka so si muliryo gwe yajja okwota omuliro kyenva mbaga nti abantu amukola ebintu nga temmanyi lwaki okikola kigenda kuviiramu nabe ne Museveni takimanyi nti okukwata okwegereza mu Kyagulanyi mutta yegenda okuba enkomero ya buli Munyarwanda yenna yali ekyo nkiddamu Salimu Saratlanti olina mu nkekero gazi y'olubuto n'emikono emiwoole gotola muhankahanga olina obusuli bukulingange bw'embuzi kimeemeesa balaavu buno oboba muhoozi gwe tolaba nti emyaka no badde tokola weyita sitajjeno nga tolwana nkuwadde otalwa embizi mu nsiko gendo ziyigga n'ogezo takyagulanyi simanyi kubanga mmwe mu musaagano saaga mu buli kye mukola kyonna mu making sure the availability of Robert Kyagulanyi Ssentamu is your theft. Anything wrong happens to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mujja kumanya lwaki Blue Band ali mu mukebe gwa kyenvu. Blue Band ali mu mukebe gwa kyenvu. So kati mumukola ekintu nga tomaze kulowooza kyenkola kintwala luddawa. Bebaka mujjemu abantu kikutwala luddawa. Ate kye botannategeera nti when people keep quiet and sit aside and watch the situation, they ever talking about issues but in a very, very polite manner, thinking what to do, than coming out to shout. Whenever people goes silent on some issues, be very careful. Biabaka makasito omuntu yenna asirika n'atabaako kyanyiga ku kintu ky'okoze duka Museveni abantu basirise naye tolooza nti basiru tolooza nti abantu basiru mumukole mukola naye abantu babalaba kati otuvudde kye mbadde mbagamba nti mukola ebintu mumuza batebategeera abantu bategeera bulungi nnyo kati mukulu Sseyo Nabakama tulina footage nga Museveni amenya amateeka gonna n'ekibiina kye mu Mbale n'ebitundu ebirala byonna byonna baali bagabanga ssente ne kuno kisusse Alright. Nga tumaze ku ekyo mubadde mugenda mu bitundu nga mugaba enkumbi okwetoola eggwanga lyonna nga kimenya mateeka okugaba ebintu during campaign time. Kino kyaviiriddeko n'Anita Amongi naye okubba enkumbi za gavumenti. Mbadde mugaba enkumbi. Kino abaenera bakwatiddwa nga bali ebukomansimbi nga bagaba buli awaye enkumbi gwe bawaninina buli gwe bawa enkumbi gwe bawaninina ba kino kyadde bukomansimbi. Sorry. Abe NRM babadde bagaba enkumbi nga buli gwe bagikawo enkumbi gwe bajjako nini namba.
kino kyabadde nyimbwa bombo kyabadde nyimbwa bombo kino gombolola bagaba nkumbi naye enkumbi egenderamu ne namba awo kitegeeza nti omuntu aba amaze kulonda mu magezi gaba abantu abo bayaye bano aba NRM bano zizino buli enkumbi bagaba kamukamu naye ku listi waliwo otekako ni namba yo awo tekitegeeza nti omaze kulonda kikuteekako bano abantu bagezi nnyo listi eriko namba basaba ni namba kati ni namba yaki nkumbi emu oba olonze ku magezi n'abantu bayayi kati oba olonze ku magezi kyekyo kigenda maaso ene waffe ku magombolola ne ku tawuni eri oba bayita matawuni bagabye kati bombo tawuni bagabye neno kati twade tuli awo Speaker Anita Amongi yabba enkumbi bwe yamala okubba amabaati n'enkumbi ze baali batutte mu Bukedde nazo n'azibba lwakuba mu lipooti gye baakoze oli yatidde oteekamu erinnya lya Anita Amongi naye nga Anita Amongi yabba n'enkumbi ono agamba nkigambibwa nti enkumbi zino nga zituuse mu disitulikiti y'e Bukedde tezaatuuka mu terekero lyayo era nga tewali bukakafu bulaga nti disitulikiti yafunayo yadde omuyini. Mu kiwandiiko kya Ikojo kiraga nti enkumbi zino zaaguzibwa omu ku bannabyabufuzi abagundivu mu disitulikiti eno gw'ataatuukiriza mannya ku nnusu 2,000 buli nkumbi era nga ziri mu ngalo z'omuntu ssekinnoomu ekikontana n'etteeka lya Public Finance Management Act, Local Governments and Financial and Accounting Regulations ne Stores Management Regulations. Omubaka Bukedde County ayagala Kalisoliso anoonyereze ku buti enkumbi zino gye zaagulibwamu okuterekebwa okutambuzibwa okuzifuna okuterekebwa n'okugabibwa kwezo ezagenda e Bukedde. Ayagala wabeewo n'ebizuulibwa ku nsimbi ezaafunibwa abalowoozebwa okuba nti be beenyigira mu kutunda enkumbi zino okuli Kaawo, RDC, avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'abakulu abalala. Togeddeko ne Kaawo e Bukedde. Kati mu Uganda empya Kaawo tugenda mujjawo kubanga tasobola kubanga omuntu ye Kaawo. The pronunciation is Kaawo. Naye oli bw'okigamba omuntu nga muzono mugamba Kaawo agamba ate muddira mutya ente ne mugikwasa nti yeddukanya emirimu gya gavumenti mu disitulikiti Kaawo. Kati mu Uganda empya tugenda ekintu ekyo kijja tugenda kifuna erinnya eddala kuba tosobola kuddira omuntu ng'amannya ge ye Kaawo wadde ye tayito ye nobanga omu okuddukanya ente yennyini gy'owa ebintu okuddukanya. Yes, kisawundingamu ng'ente yennyini tosobola kuddira Kaawo. Babo chiga muzungu nti Kaawo nakubuza what is Kaawo nomugamba is he or she is a district administration officer nagamba atenga kisawundinga bulala wali Kaawo azimfwente katosobola kuddira Kaawo noga nti ombanje enkumbi ngate enkumbi yaziguza Anita Amongi okwatinga ekigambo Kaawo tugenda kijjawo kubaba okigambo muzungu district administration officer aliwo nomugamba nti ye Kaawo ente iba tebikwatagana ko ddala ddala batuyita basiru nnyo so tunekyo tugenda kikyusa mitubege tugokyusa nejja Kaawo tugenda kijjawo Smith district administration officer nebo okinyonyolero mu brief bakiyita Kaawo mbwente kati ente egaba etya enkubira ente egaba etya emirimu ente etambuza etesereza district no nekyo kijja kuvaawo kigenda kuva kati ebyo Anita Amongi ne bakaawo beeyo babba enkumbi okitegedde bulungi nnyo. So no muzungu nina kimuganga Kaawo kiki nimugamba Kaawo is a district administration officer nangamba it sounds different from the definition nimugamba that is it in Uganda nangamba wow fe tukiyita Kaawo oba gomanyi Kaawo no CEO CAO fe tumuyita Kaawo era pronunciation muyita Kaawo nte period tujja kijjawo gomanyi CAO Kaawo fetumuyita COW fego tumanyi kati boba kyonna kiri CAO tujja kijjawo tufune ekirala tuteekewo ekirala kubanga kisoundinga bubi bwe tumala okuwuliriza oyo
nga tumutegedde omubbi w'enkumbi era nga bagaba ssente kati katugende wano mumala okuseka munamala okuseka mumbuulire tweyongereyo Chief Administration Officer yekaawo yente ffe tugiyita kaawo Chief Administration Officer kijja kuva tusobola kuyita muntu kaawo tujja kijjawo tujja kufuna ekyaffe ekijjawo bulungi nnyo kati mumaze okuseka bwe mumala okuseka nga mumbuulira nga tugenda mu maaso tukyalina obudde kino ngenda kibagamo kijje ku nze bulijjo mbagamba tosekereranga wankenku nga naawe wanisa mabidde ku kibanyi nakibanyonyola essabbiiti ewedde tosekereranga akenkuza nga naawe wanisa mabidde lwaki abasajja ba National Reverse Movement batukozeeko effujjo nti bakandidate baffe abasinga obungi tebaasoma naye singa otandika okunoonyereza ku buyigiriza bw'abaminisita ba MP ba NRM ogwawo ekigo abasinga obungi ebitabo bya ku Nasaloodi bya Mugigi tebikwatagana kati waliwo muganda wa Museveni gwe bayita Aine Sodo Kaguta amwesimbyeko yasabye ebyobuyigirize esabye empapula za Sodo Aine Kaguta Yonebu negamba tegenda zifulumya lwaki tegenda zifulumya yes erina ensonga lwaki tegenda zifulumya 1 eno family yonna empapula zaazo zimatankala ng'empala ya Museveni okuva ku yennyando yennyini twamusaba empapula z'okusomerako yagano zituwa ne tusaba Janet empapula yayosalawo kwokya Makerere bwe yagamba yatuulira kusali musale ebyafaye mwabira bakati yesimbyewo noono Sodo Aine Kaguta bwe yasabye empapula z'obuyigirize yune bwe yagamba etegenda ziwaayo n'okusinziira ku kopi gye twafunyeeko wano gye nabalazeeko emisana Sodo Aine Kaguta alina right obutafulumya empapula zino olw'ensonga tezirabika bulungi mu masomo gano masomo 5 yayitamu essomo limu ate nga lya principal pass lyokka results aggregates nafuna 5 general paper yafuna namba ya police history byafa yafuna namba ya police emirundi 2 ebyenfuna byetuyita economics yafuna emyenda 2 eddiini Christian religion education eddiini yafuna emyenda 3 Swahili yafuna principal pass nafuna aggregate 5 kitegeeza ono n'okubanga tebamugrading ate bamuteeka wano nti results bamuziteeka nti aggregates yafuna 5 naye nga Sodo Aine Kaguta in fact musooke muzijukize mu katono bwenzijukira ensengeka ya UNEB edda omuntu we yagwanga flat omuntu oyo ebiseera ebisinga tebamwadimitinga nga na masomero gonna nzijukira bubi oba nzijukira bukya musooke mumbuuliremu awo katono soka muzijukize mu katono omuntu gulimu ebintu bingi omuntu we yagwanga flat ku P7 senior 4 ne senior 6 tebamwadimitinga nga musoma institution yonna kikyaliwo bakijja kuba kati ono pozi ngera bwali ba first chovola baganya okukola ki
baganyo muwa baganyo okujja empapula zino kubanga anedda. General Pepper mwenda ebyafaayo history mwenda economics mwenda okale ko ne Christian religion education nafuna emyenda 3 nafuna emyenda 3 Jone kata ngambi chichali wone kati yiyo satu najiba posting de jeri yiyo yonna no loza musobola gira birene bwe muti najiba konde muwano katono omusobola gira bulungi nnyo Ozogo musajja byayogira tabina ko mutona maguru. Uganda National Examination Board. Ojiraba? Uganda National Examination Board bye byafa byomugenzi wano. Ngera kutambuza aka bulungi. Ekikusomera bulungi okira bulungi nnyo. Zino zigano ge masomo waggulu. Ogaraba kuliko General Paper History Economics Christian Religious Education Kiswahili wano aggregate kati mbalo kujjao ne nkuletera mbade musingo okwagala awo ndozo bitegedde bulungi nnyo kambi ku zooming lo bire bulungi nnyo bivyo era bulungi nnyo bira bulungi nnyo kati bire bulungi nnyo bebali no bebafuga economy ya Uganda bola bawo bebali mu first family bebe mulabaawo kati family eyo erina ekizibu kimu kiri ekizibu eki bonna DNA eba yonka kweji yemu mwebuuzo ono wotuswiri ono no wotuswiri yono gutegedde ono lwaki endowooza ya munguba oli kitaawe. Oh no, you idiots, bring that one. You idiots, bring that one. You bring that one. Oh, you. That's all akula gabi yasoma kubanga naye. Anatebo oleta Minister of Education. Hey! Buno busibu liko ne power bank abanatera bugulira ko na charger yasola. Kubanga bonna. Kati imagine ono walona abala bangi nnyo. Ekyo si kikulu kyekirwa. Njala tukkiriziganye ffenna. Buli muntu abako kyasobola mu bulamu bwe. Ng'oggyeko bino by'okusamukira abantu bangi balemwa. Buli muntu abeerako ne kyasobola mu bulamu. Ekintu kino nsiba nkibagamba nti bw'omanya nti ekintu sikisobola, twala obudde mangu weezuule okole ky'olina okukola. Bw'obanga olina obunafu mu kintu ekirala kyonna, zuula amaanyi mu kintu ekirala ky'omanyi okikola okavalinga ekiri. Abantu abasinga obungi bw'omuzuula nti mulina obunafu mu kintu ekimu, n'ekintu kiwandibadde ozuulamu amaanyi go nakyo kitta ne wettira ddala. Ngenda kuwako ekyokulabirako. Ffenna gye tuyise gye tusomedde, abaana bangi abaafunanga zi first grade, abaafunanga 10 out of 10, they are nowhere to be seen mu public domain. Kyokka abaana abaafunanga below 30, abaafunanga 20, buli omu alina waali era ng'ali bulungi nnyo. Lwaki? Abantu abasinga obungi bamanya weakness yaabwe, bamanyi ki ekyokkola. Kati muganda wange njala kugamba, bw'oba olina obunafu mu kintu kyonna, tekikumalaamu maanyi weezuule mu kintu ky'osobola ng'obudde bukyali. Ekyo ekigenda okukavalinga biri byonna, kubanga olunaku lwonna lugenda okwetola, ffenna tunoonya ekintu eki kubeerawo na kwebeezaawo na famire zaffe. So njala kutegeeza muganda wange, abantu bangi abaakolanga obulungi mu masomero tolinawo obalaba. Abantu bangi abaakolanga obubi bali bulungi nnyo kubanga baamanya. Ngenda kukusaba yonna gy'oli, bw'okizuulanga ng'engalabi tekuweereza bulungi mu bintu by'okusoma, engalabi eyo zukka ku makya Mukama Katonda omusabe akulage ekitangala mu kintu ky'osobola okukola okavalinga ekiri.
olidde bulungi nnyo wano njagadde kuyitira obubalaga bulazi nti bano abantu balina ekizibu n'okwediscoveringa tebasobola kwediscoveringa. They just disguise themselves okuba nti bategeera naye nga tebategeera. Yenjawulo yo wakati w'abannansi n'abantu bano abazza obuzi. Era abantu bonna bali successful mu nsi yonna. Bonna bali successful mu nsi yonna. Bonna nkiddamu abali successful. Abatambuza multi-billion companies. Abasinga obungi ba school dropouts. Abantu balina ssente mu Kampala batambuza business ez'amaanyi bonna ba school dropouts. N'abantu abali obulungi bulamu bonna basinga obungi ba school dropouts. Olw'ensonga baamanya obuzibu bwabwe. Kati gwe muganda wange nga nfundikira video njala kugamba olwaleero. Tokkirizanga omulabe wo ow'omunafu bwo okutuulira okuttira buli kimu Katonda kye yakuwa. Tuula weezuule. Nawe omuzadde bw'otuulanga olaba omwana omuto tegumuweereza mu byakusoma. Noonya amaanyi g'omwana oyo gaalira amala ameekusifu. Buli mwana Katonda alina amaanyi ge yamuwa ag'enjawulo mu kintu ky'alinamu obufukugu bw'asobola okufuna. Teri muntu ali munafu mu bulamu bwe bwonna. Oyo omunafu mu bulamu bwe bwonna ebiseera ebisinga batera kubeera mu famire engagga kubanga tebaagala kukola nga batunulidde nnyo eby'obugagga by'abazadde. Naye bano abaana b'abasajja n'abakazi abaavu bamanya mangu ekizibu kyabwe. Y'ensonga lwaki mula nti abantu abadde successful mu bulamu be bantu abayiseko mu mbeera embi. Omuntu atayise mu mbeera mbi tasobola kuwangaza ssente olw'ensonga buli kimu akiraba ng'ekya bulijjo. Muganda wange yonna gy'oli nga nfundikira. Tuli mu kalulu k'okukyusa eggwanga. Akalulu kano tekagenda kukyusibwa wa degree wa PhD, minister oba politician. Kagenda kukyusibwa gwanyigirizibwa omuntu wa wansi. Kubanga eggwanga litambulira ku ggwe. Gwasasula omusolo mu buli kintu kyonna ky'okozesa. Minister akyafuna amafuta ga government. MP akyafuna amafuta government. MP ayina insurance ya government. Minister ayina insurance ya government. Balina ne ssente ez'okulya nga ziva mu ssente za muwa musolo. Ensi yo si yaabwe. Gogowala nga owa wansi gwe nannyini buyinza. Y'ensonga lwaki nti bakugamba power belongs to people. Power belongs to you. Because you are the taxpayer. Gw'osasula omusolo. Togeza n'oteeka obufu ng'otunde bannabyabufuzi. Totunuulira abayivu. Kubanga abayivu ne ku lunaku lw'okulonda tebalonda. Njagala kuga nti abayivu abasinga obungi abalina ku ssente abadde babbiga badduse dda tebalimu gwasigadde mu kuba gwosaddawo ensi eyo. Muganda wange teweenyooma. Toteeka ekifaananyi kyo n'okitunuuliza omuntu yenna gwe bayita elite. Simanyi looya, simanyi dokita, simanyi ani. No! The country belongs to you. Those are administrators. They admin you. They are there just to administrate the country. It's you who pay the taxes. Please wake up on 15th of January. Go and vote. Protect your vote. Njira mochi kugaba muganda wa inda 15. Kero ngendo olonde. Uganda yiyo. Si aba elite. Yiyo. Gendo olonde. Gwe Kadama ali Saudi Arabia Uganda yiyo. Ali mu Europe Uganda yiyo. Ali mu Uganda buli wonna woli gwe bakola bange yali mu Uganda yiyo. So si ya Museveni mukozi wammwe. Nsaasidde nnyo mwenna babeera ku social media nga muli ku ssente z'omuwa omusolo nga temanyi ssente zo gye ziva nga ate mukuutira kadingidi gavumenti ebadde muyiza emyaka 4 ng'eremedde okuteerawo omusingi obuyinza okusobozesa okukola bizinesi naye ng'ate ssente obulwadde bugenda tuuka nga gwajejembera ku social media oyina genda mu ddwaliro emulage watali ddagala tebagenda kutwala Nairobi. Essaawa genda tuuka mama wangu era mutwala mulago nga teri ddagala gwabadde ajejembera ku Facebook oba ku TikTok. Essaawa genda tuuka nga n'omusaayi mulago teguliyo kubanga system nfu.
Esawa genda tuuka ng'ekiseera kigenda nga tokyasobola kuweerera mwana kubanga system nfu bagisetinze. Muganda ng'enjala kugamba akawuluko kya makulu nnyo eri enteekateeka y'eggwanga eryo. Y'ensonga lwaki tusaba democracy adde mu Uganda buli muntu asobola okufuna mu kintu ky'alina okufunamu. Nkwegayiridde muganda wange genda ogyeyo akakonke ku parish. Nkwegayiridde muganda wange genda ogyeyo akakonke ku parish. Nkwegayiridde kansala genda osomesa abantu balonze batya. Nkwegayiridde ne baba bakukyusa wogenda okulondera genda ogyeyo akakonge okole ki obeere nako. Tugenda kukyusa eggwanga eryo nga tewali ayiye musaayi kubanga eggwanga lyaffe. Kyonna kyonna ekikolwa Museveni kati naawe osobola ekikola singa oba otidde. Nkiddamu kyonna ekikolwa Museveni essaawa zino okutiisatiisa naawe osobola ekikola oba otidde. Lwaki omubbi wajja mu nnyumba y'okuba enduulu? Kubanga oba otidde oyagala buyambi. N'ennyambi ali mu kkuba ndulu kubanga ayagala buyambi. Kyataabala kimutuukiridde ye yali amanyi yakimala. Lwaki omuddu akubako essimu ku street omugoba emisinde ne Museveni okwetangira mmwe mulina kye mutamanyi kanti banyonyola waayo. Bwe nali nga ndi mu vaaka ya senior 4 nakolerako ku lujja lw'owino nga ntunda sapatu za bata ne umoja. Naye ku studio kuliko abaana ababbi nga basala ensawo bulungi nnyo. Ne kati nga bwakusala ensawo n'ogamba omubbi wuuyo. Kati bw'ogamba nti omubbi wuuyo eri abamuddukirako nga baga nti omubbi wuuyo omubbi wuuyo. Kati nabo abamuddukirako nti omubbi wuuyo benyini baba babbi. Kati gwe n'olemu omubbi yaani buli omu addukaga mubbi wuuyo kati gwe gwe babbye ne bakuleka nga bamagazza bwoti nga totegeera ani mubbi mutuufu. Bw'olemerako nnyo n'obagoberera bo bonna gye bagenze olutuuka ng'obasanga obasanze nga neyo badde osigaza babikubbako olwo baweze mu nnamba. Kadde gavumenti ya Museveni bwete bweri. Bano bonna bafunye ssente ba YouTuber ebadde ttiimu nga temugimanyi gye mbadde mugoberera mmalirako ssente zammwe n'obudde kati mwabategedde ekyokola mukimanyi. Kitegeeza obuyinza buli mu mmwe. Ye enkola y'abayaye mu Kampala n'ebyobufuzi bwe batyo bali. Nti olina okwesiga omuntu omwero Kyagulanyi Ssentamu kubanga waavudde omanyiiwo nekyakola obadde okimanyi. Tanoonya ffemu tanoonya ssente buli kimu akirina. Okitegeera tanoonya ssente buli kimu akirina obulamu abayiseemu. Ova ku muntu akuba oluyuma n'oteeka ku YouTube n'afuna miliyoni ya viewer kati aba akwagaza ki? Naye yajja n'agamba no embeera gye nayitamu nina be nalekayo enjagala okuteeka mu mbeera nga gye ndimu ng'ate kisoboka. Gwe n'ozaala omwana gavumenti nega nti omwana wa gavumenti naye nga tesobola kugulira dde pampa. N'ozaala omukadde n'okaddiwa nga gavumenti gy'osasulidde omusolo okumala emyaka 8 tesobola kuddiza dde emitwalo 10 buli mwezi oba wasasulira mu ky'omusolo. Kye tukugamba nti bw'ozaala omwana muzinensi z'abazungu omwana abeera wa gavumenti emusasulira buli kimu. Omukadde bw'okaddiwa bw'oweza emyaka 7 gavumenti ekuteera akasente kuki ku akawunti. Era ne bw'ogenda okulinya baasi wano ssente zennyina bwe bwanga nakulinya baasi ya terenkaaga omukadde asasula tera 3 kaadi ye esasula tera 3. Ne mu Uganda bwe kyandibadde mu gavumenti entuufu. Mu ddwaliro tosimba na mukadde mukadde first omwana first. Ne mu Uganda ozaala omwana gavumenti ga mwana we omwana waayo tesobola mugulidde kapampa ak'ekitundu. N'abaana abawala be yandibadde gante egenda bawo endobe zaabwe n'endobe tesobola zigula kubanga ate ssente musasula omusolo. Gwe jjajja ali eyo kino kankikule mu obudde bukyali. Emyaka 6 gy'owangadde gavumenti kasooba tokyasobola kula yeyina okukulabirira ekyo nkubuusizza tebakulya ssente. Jjajja emyaka 9 bwe kityo bwe kiri mu gavumenti entya bwe kirina okuba kubanga musasudde emisolo okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka gy'oliko. Jjajja gavumenti erina okusasula omusolo guguzza nga buli mwezi at least nebanga gavumenti na ssente no basobola okuwa emitwalo 10 ku ssente z'osasulidde emyaka 10 emyaka 6 ng'osasula omusolo. N'oba tolina ttini nnamba lwaki obadde onywa sukaali obadde ofuuweta kasigala
obadde ogula omugaati obadde ogula ebintu ku maduuka ogula amafuta jjajja olinya taxi jjajja okola buli kimu kyokola kiriko omusolo bweweza emyaka 7 jjajja balina okusasula ssente bwe kirina okuba jjajja tebakufera mu gavumenti epya bwe kirina okuba abazajja bajjajja mbagambe bave mu bintu by'ekisiru baatandika okusasula omusolo ku myaka 18 kitegeeza ku myaka 7 gavumenti erina okubaddiza n'omwana omuto azaaliddwa alina okufuna omusolo nga bukyali agenda okuweza 18 ate atandika okugusasula ng'asasula ssente bamutera mu buto bwe kityo bwe kirina okuba mutambuze emmesejje mugige bajjajjammwe bave mu by'ekisiru mukama akomere vidiyo wedde